mu nkambi ya timu ya Vipers era muri simanyi ngeri emotions ezo gye zinaabakwatamu kubanga ne Aruna Chobe era naye akafiirwa taata we ennaku ntono eziyise kakati ate ne coach bwatyo n'afiirwa maama we. Tukusaasidde nnyo coach Luyinda naye katukusabire ogume. Naye nga zo final eza Uganda Cup zirina okugenda mu maaso. Ojjukira nti nno enteekateeka ya ttiimu ya Vipers eyagala okufaananako nga ttiimu ya Mamelodi Sundowns kye yakolako emyaka emitono egiyisaawo okuddira ba coaches nga bali kumpi ku level y'emu be bayita ba co-coaches kwegamba nga tekuliiko head coach na assistant we. Era ndowooza nti nno emirimu gino ejja coach John Luyinda Ayala gijja kwatibwa bulungi nnyo coach Fred Muhumuza kubanga babateekawo nga ba co-coaches nga badda mu bigere bya Nikola Kovacevic. Bw'otunula ku technical bench nga bw'eneebeera olowooza nti wadde bakochi bano bonna obumanyirivu bwabwe tebunnaba kuba nnyo bw'amaanyi bwebageraageranya abagenda okusinkana mu final. Jackson Magera ku saidi y'abannaffe aba KCCA ne John Luyinda Ayala oba ne Fred Muhumuza ku saidi y'abannaffe aba Vipers olaba nga tebalina nnyo bumanyirivu buli awo mu kutendeka nga ba head coaches. Jackson Magera abadde emirimu gy'agikolera kusingira ddala wansi wa Mulangira Mike Mutebi ate najja wansi wa omutendesi Abdallah Mubiru. Kati ate coach Luyinda Ayala naye emirimu gy'ebiseera ebisinga abadde agikola ng'omumyuka yaliko wano mu kujja mu Vipers yajjanga omumyuka wa Nikola Kovacevic naye yali akomawo bukomi kubanga yalikoko omumyuka wa coach Abdallah Mubiru mu ttiimu yemu ya Vipers mu 2016 ate era yaliko omumyuka wa coach Abdallah Mubiru mu ttiimu eya Police FC nga kwotadde n'okukolera emirimu gye gya coaching wansi wa Mulangira Mike Mutebi. Coach Mole Byekwaso kwoteeka ne coach George Nsimbe awo wonna yali mu myuka wa mutendesi naye yatuuka n'ajjayo obwenyi ne bamukwasa Wakiso Giants endagaano ya myaka 2 najja n'agikwatamu era n'atendeka omupiira gwali gunyuma okulaba ku maaso bwe yadda mu bigere bya coach Alex Gita yaliwo mu interim period. Era twalaba ku mupiira gwa Wakiso Giants nga gulabika bulungi ku maaso. Abavubuka abo Basharifu Kimbowa Bamavini Nyanza abaali abato najja n'abasitula bulungi n'abatabikamu ba Frank Sebuufu ba Titus Sematimba ba Ibrahim Kasule ba Moses Aliro ba Hassan Senyonjo ba Lawrence Bukenya n'abagatta wamu ne bakuba omupiira gwali gulabika obulungi ennyo mu mulundi gwe twasooka okulaba coach Luyinda Ayala ng'ajjayo obwenyi nga head coach owa club. Naye ate era ne coach Jackson Magera twamulabye emirimu gye yakoze mu ttiimu ya Sports Club Villa bwe yafuuka head coach mu ngeri y'ebyewuunyo kubanga sigamba nti yalinako akakwate ku Villa mu byafaayo oba nti yasambirayoko oba nti yali abaddeyoko omumyuka w'omutendesi naye aba Villa baamulengera oluvannyuma lw'okutendeka ttiimu y'eggwanga ento eya under 15 newangula ekikopo kya Sekafa neja nga ayina abalenzi abo bagundi abo ba Travis Mutyaba ne bajja ne bawangula ekikopo ekyo nga batebye golo omugatte 26 bo nga tebateebeddwamu ne golo n'emu era match ezo zonna ze baazanya baaziwangula paka ku final. Abo aba Villa bamulengerera ne bamukwasa omulimu omunene ogwegutyo ogwa Villa ndowooza baali bagezesa bugezesa nagezaako kuteekawo boolyawo mbeera yakuba nti ttiimu teyinza kubeerawo nga terina mutendesi naye Jackson Magera n'abalaga nti ebintu abisobola n'atuusa ku luzannya olusembayo olwa league nga akattu ne Villa yennyini nga mweri mu kuwangula ekikopo naye ndowooza omulenzi oyo Najibu Fessali yabakuba omunwa gwa goal nga bazanya ttiimu ya URA ku match esembayo bwe kiti ekikopo ne bakibasuuza. Ndowooza ekintu ekyo kyasisimula Villa n'ekizuula nti ekyalinamu akamunyeenya akayinza okuddamu okuwangula ku kikopo bwe batyo ne bajja ne bamuta naye ate omutendesi gwe bazizzaako ekikopo najja n'akitwala. Kale nno osobola okulaba nti abatendesi bano bombi lwe bajjeeyo obwenyi babadde balaga nti balina obusobozi newankubadde nga ku bombi tekuli alina bumanyirivu bwa kuwangula kikopo. Naye omupiira ogwo gugenda okubeera ku kisaawe ekipya ekya FOFA kye yakoze ekyakadiba ng'eyambibwako ensimbi ezivujjiriddwa Federation of International Football Associations oba FIFA. Omupiira ogwo gujja kubeera ku siringi emitwalo 2 muteeketeeke ssente mugende mugulabe nga mulaba ku ttiimu ya VEC ttiimu ya KCC ng'eddayo mu kuluzannya olw'akamalirizo omulundi ogusoose kuviira ddala 2018 mu Uganda Cup ate era ng'egezaako okunoonya okuwangula ekikopo kyayo eky'11 ng'egezaako okwetakuluza ku Express FC kubanga Express FC basibaganye ne KCCA okuwangula ekikopo ekya Uganda Cup buli omu akiwangudde emirundi 10 era nga KCCA ye ttiimu ekyasinze okutuuka ku luzannya olw'akamalirizo. Emirundi emirala gyetuuse ku luzannya olw'akamalirizo nga bagikubirayo
gibadde emirundi 7 kati bazzeeyo ku final omulundi gwabwe ogw'omunaana ogwo gwe gusinga obungi mu clubs okutuuka ku luzanyo olw'akamalirizo olwa ekikopo ekya Uganda Cup ne balemerera okuwangulirayo. Abalala abaddako ye Villa ebadde sorry ye Vipers guno egenda mulundi gwayo etuuse mulundi gwayo gwa 5 ku final ogwo gwe mulundi ogwokubiri oba kali gwe mulundi ogusinga obungi club okutuuka ku luzanyo olw'akamalirizo bali mu kifo kyakubiri baddirira ttiimu ya KCCA awozaako Express abakatuuka ku final emirundi 4 mpozi ne Villa abasibaganye ne Simba abakatuuka ku luzanyo olw'akamalirizo emirundi emirala 3 ekikopo nga kibalemerayo. Kakati ate era 2018 KCCA yasemba okutuuka ku luzanyo olw'akamalirizo gwe gwali omulundi ogukyasembyeyo ttiimu ya VEC Villa Express ne KCC ttiimu zirowoozebwako nga zinnansangwa muzanyo gw'omupiira mu ggwanga era ze zisinga okubeera zibbingwa. Omulundi memba wa VEC gwabadde akyasembye okukiika ku luzanya olw'akamalirizo kubanga awo 2019 Proline yatuuka na Bright Stars 2020 match ezo tezaaliwo olwa ebiseera bya lockdown 2021 Vipers yatuuka na Bull 2022 era Vipers yatuuka ne Bull 2023 Vipers yatuuka ne Police kati ate omwaka oguwedde 2024 Kitara yatuuka ne ttiimu ya NEC. Kati awo wonna clubs endala zongedde okulaga nti nno bamemba bana ba VEC ebyafaayo byabwe birungi naye bw'obakwatamu basoboka. Era omulundi ogukyasembyeyo bamemba ba VEC okutuuka ku luzanyo olw'akamalirizo nga baliko bokka yali 2015 gy'emyaka 10 egiyise nga ttiimu ya Sports Club Villa esabula KCCA mu luzanyo olw'akamalirizo goolo zaali 3 ku bwereere. Memba waabwe Express mu bamemba bana ba VEC ye yasimba okutuuka ku luzanyo olw'akamalirizo mu mwaka gwa 2027 bwe baagwa amaliri ne ttiimu ya KCCA 0-0 mu final bwetyo Express ekikopo n'ekiwangulira ku goolo zaali 4-2. Kitegeeza nti nno okuva olwo gigenda kuyingira kumpi myaka 20 nga Express FC tekwata ku kikopo kino ekya Uganda Cup newankubadde nga erina record ey'okuba nti nno be bakyasinza okukiwangula emirundi emingi nga basibaganye ne KCC ku mirundi 10-10. Naye ate bamemba bana ba VEC babadde balina olusajjalaata olw'enjawulo lwe badde basajjalaatamu nga oluusi finals bazeefuga okuva Villa luyasisinkana KCC ku luzanyo olw'akamalirizo mu 1983 Villa newangula goolo emu ku bwereere. Wabaddewo emirundi emirala 12 miramba nga bamemba ba VEC basajjalaata ne beefuga final basemba juzi 2015 gy'emyaka 10 egiyise nga Villa esinkana ttiimu eya KCC bagoolo zaali 3 ku bwereere. So nga ate era bamemba bana ba VEC okuggulawo okusajjalaata kwabwe ku kutuuka ku luzanyo olw'akamalirizo era be bakitandika ttiimu y'emu eya Villa ng'esisinkana ttiimu ya KCC nga era Villa yawangula KCC goolo yali emu ku bwereere. N'olwekyo wakati w'omulundi gwe bamemba ba VEC lwe batandika okwefuga oluzanyo olw'akamalirizo ne juzi mu 2005 lwe basemba okusisinkana Villa era yali esinkana KCC ng'era bwe kyali mu 1983 nga Villa era esinkana KCC era emirundi egyo gyombi Villa ye yali ewangula. Gwakasembayo emyaka 10 egiyise gwe Villa bwe yakubiddeko KCC goolo 3 ku bwereere mu luzanyo olw'akamalirizo. Naye ate bamemba bana ba VEC waakiri babadde basindikayo memba ku luzanyo olw'akamalirizo era okwosa enkya gugenda kubeera mulundi gwa 32. Zino si mpaka za mulundi gwa 5 ku egyo emirundi 32 ku gyo waakiri memba wa VEC abadde akiikiriddwa ku luzanyo olw'akamalirizo. Kati KCC kegenzeeyo ne fine zigenda okuzanyibwa okwosa enkya ogwo mulundi gwa 32 okuviira ddala mu 1979 KCC lwe yakulemberamu okulemberamu bamemba bana ba VEC. Naye ate nno KCC we yatuukirayo ku luzanyo olw'akamalirizo nga basinkana UCB mu 1979 baali baakamala emyaka 5 gyokka mu kibinja ky'ababinywera. Kale nabeka nti nno beerangirira mu ngeri ya njawulo ate nga mu 79 obwo nnyini ate yo Villa mu yazannyira nejja mu kibinja ky'ababinywera omulundi gwayo ogusooka. Yo Express tekubangako kibinja kya wansi kasooka nga omupiira gubeerawo mu ggwanga. N'olwekyo ebintu bino ngezezaako okubigaziyiza ku Uganda Cup for general knowledge purposes. Gwawuliriza abakamanyi bino olina okuba nga obimanyiko waakiri oleme kubisangawo obisanze ng'obyewuunya nti obiwulira gusooka. Ngezaako bikuŋŋaanya n'embikuwa awo osobole okubeera nga obimanyi. Neeba onooba nga ogenda okulaba finals ku Saturday, information eyo ojja kuba ogirinako. KCC eyingira mu record okwetakuluza ku Express nga ttiimu ekyasinze okuwangula Uganda Cup ennyingi oba Vipers eneeyongerayo neyeeyongeza ne double
okweyongeza double omulundi ogwokubiri olwebeere ngeri mu kifo kyakubiri yeetengeredde kubanga mu kuwangula double bali wamu ne ttiimu ya KCC ne ttiimu eya Express nga buli omu yakawangula double emu. Kale ebyo byonna byonna tugenda kubiraba nga naye bwe tusaasira coach John Luyinda Ayara olw'okufiirwa maama we era ng'okuziika kujja kubeera kwa lunaku lwa nkya oludda lw'eyo empigi. Tukusaasidde nnyo coach Ayara n'abantu bo abakwetoolodde ne bannamupiira kubanga eyo nayo famire yo ey'okubiri. Bwe tuva ku Uganda Cup, Enzo Maresca yawangudde ekikopo ekya UEFA Conference League. Ekikopo kino kyakusatu mu rankings. Bw'otunuulira nga Champions League yesinga obuzito kuba kuddako Europa, kakati Conference League eno yeddako mu ngeri ya Europe oba UEFA ogezaako okugaziya okuvuganya ku table tiimu ezizannya nga ziri 20 ojja kwesanga nga sections ez'enjawulo ziba zivuganya, abamu bavuganya kugenda mu Champions League. Oyinza okusangawo tiimu kumpi nga 6 nga zaagala Champions League ebifo 4, n'owesanga nga ababaddako awo bayinza okubeera nga 4 nga bavuganya kufuna kifo kya Europa. Kakati bayongeddemu kya UEFA Conference League, awo oyinza okwesanga kumpi tiimu nga 12 zonna nga zivuganya ku bikopo ebyo. Kati ate tiimu endala oyinza okusanga tiimu nga 6 eno wansi nga zirwana butadda mu kibinja kya wansi. Kati ne weesanga nga kumpi across the table wonna wonna waliwo okuvuganya okw'enjawulo, ate okwo kwoteeka n'omusimbi gwe bateeka mu prize money. Oyinza okwesanga nga okufuna ekifo ekyo-16 oyo afunye ekye-15 ku table mu prize money ayinza okusinza obukadde obuwera 8. Kati so okuvuganya kubeera eri mu kuŋŋaanya obubonero ofune ekifo ekisava ekiyinza okutwala mu Europe, kubanga ate ewaabwe mu kugenda mu Europe kibaako okusisimula okw'enjawulo, okusisimula okw'enjawulo ekisisimulamu abavujjirizi bo, kubanga abavujjirizi abamu babeerako engeri gye baagala okutambuzaamu ebyamaguzi byabwe babitwale ku continent. Kati nga wano boolaba amakampuni nga Plascon, amakampuni nga Hima Cement abavujjirira tiimu ya Vipers bayinza okuba nga baagala genda regional, goba bandiyagadde coverage eya TV eyongera okulaba ku bupande bwabwe, oba kale katugambe Juba, kubanga oyinza okwesanga nga oba oli awo abavujjirizi baffe aba liigi yaffe baba nga balaga emipiira ku TV, kiyinzika okuba nga TV zaabwe tezituuka oba Juba ndeetanga kyakulabirako, tezituuka oba nga Zambia, naye tiimu gy'ovujjirira bw'etuuka okugenda ku continent oyinza okwesanga nga kijja kukwetaagisa omuvujjirizi oyo atambuzeyo ebyamaguzi bye, bamumanyiiko ne Sudaani, bamumanyiiko ne mu Ethiopia ng'oli ku continent, either nga tiimu yo bagiza egenda kuzanya emu ku ezo tiimu eziri mu ggwanga eryo, oba nga TV ez'omu ggwanga eryo nga zigenda kukwata ebifaananyi maaki ezo nga zizanyibwa. Kati oli bw'aba nga atimbye oba Hima Cement oba Plascon wano ku mujoozi gwe kiba kitegeerekese mu ggwanga erya Ethiopia oba erya Zambia oba Malawi, wonna wonna tiimu yo TV gyeba egituusizza ng'eraga omupiira. Kati ebyo bimu ku bintu ebyettanirwa mu Europe eri, era twalabyeko ne sponsor w'ekimpatiira eyabadde ku mujoozi gwa tiimu ya Chelsea. Eyo kampuni y'Abawalabu ezimba amayumba ag'amatiribona ag'abannagagga mu bitundu ebyo. Manyi bannagagga nabo ebiseera ebisinga bamanyi okwefuga ekifo, n'owulira nti nabagagga mu Uganda nti bali Lubowa oba Lweza, n'owulira nti bannagagga nti Emuyenga oba nti Ebugoloobi, bwe bityo. Kati ne mu nsi ezo endala ez'enjawulo nakyo ekintu ekyo abagagga bakikola. Kati mu kukikola wabeerawo amakampuni amazimbi. Kati bwe balaba nga tiimu etuuse ku continent bwetyo bafuba ne balangirako ebyamaguzi byabwe, era endagaano ya kampuni eyo tegenda kubeera nampanvu nnyo, kubanga bayagadde kutagetinga zino knockout stages eza UEFA Conference League, era nga ndowooza nti nno bo okusinziira ku bamaketiya baabwe bateekwa okuba nga kye babadde bagoberera bakifunye. Bwe gutyo omupiira bwe gubeera bw'obanga oyagala okugugyamu ensimbi n'ogufunamu abavujjirizi ne bannamukago. Kati awo ojja okulabira embeera eya Europe nti nno embeera eyo eba nkulu nnyo 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 mu nzirukanya ya football club
nga football club ekola ensimbi ng'ekola n'amagoba kubanga bo bannafu omupiira gwabwe gwagaziwa nga tegukyetooloolera wano ku nsimbi eziva kaguwa fe ogenda okutunuulira nga enteekateeka y'omupiira gwaffe oba kale engeri gye gutambulamu mu kano akaseera weesanga nga ensimbi ezisinga ziva ku kaguwa ate ne tuvaawo ne twesanga nga abawagizi batono betusolooza kyova olaba nga klabu zaffe zisigala nga njavu nga bwe tuziraba era ne klabu ezimu ne zisiimuukawo olw'obuvujirizi okuba nti nno buba bukendedde kubanga omuntu abajja mu nsawo ye mpozi mbadde ngezaako okumenyaamenya mu kintu ekya omanyi lwensanga omupiira guno gw'abazungu njagala nnyo ogusembeza mu kifaananyi ekyawano ewaffe mu Uganda bwe mbadde nkoona ku kyokuba nti nno abawagizi tuyina batono ate nga main income ya football clubs mu Uganda zensimbi eziva kaguwa kati awo teweewuunya lwaki obwavu bungi mu mupiira gwaffe mbadde njogeramuko ne omu ku bakungu mukulu Smart Obed yaleetako ku ttiimu eya Sowana alina kampuni etunda emmotoka kampuni eya Sowana naye yaleetako club ye nejjako ne mu kibinja ky'ababinywera wano mu Uganda mu myaka gye2020 awo nga gitandika 2010 nga gitandika awo ttiimu eyo twagirabako mu kibinja ky'ababinywera nekubira ddala omupiira naye yaŋŋambye nti okuva we yaviira mu buvujjirizi ekisooka yasooka n'abalirira nga buli sizoni asaasaanya obukadde 8 ku 9 naye kati mu kano akaseera yabalirira nti klabu erina okuba nga esaasaanyizibwako ensimbi ezitakka wansi wa biliyoni 1.5 biliyoni bwe bukadde 1000 ate n'oyongeramu n'obukadde obulala 5 bwe bukadde 1,500 olina okuba nga olina gagga muvundu okusobola okuddukanya football club ogimazaako season era naŋŋamba ye ebyokudda si byaliko tagenda kudda mupiira ne mubuuza konza ate nkuwulira mu Toro naga nti mu capacity mwendi mu Toro United si ye capacity gye nali mu ttiimu ya Sowana eno ndiko eno ku bbalibbali ate era obwenyi obuvaayo buba bwa Toro Kingdom naye luli obwenyi obwali buvaayo bwa kampuni ya Sowana akati awo n'agiramu naye nga mugezaako okugaziya enyingiza ya football club kubanga mu mupiira ensimbi mweziri naye ate omala kuteekamu nsimbi okufuna ensimbi n'okugezaako okugaziya to diversify sources of income ezo zo mweziri mpitirivu naye Uganda oyinza okwesanga nga tufuna kumpi nga 10% ku nsimbi z'omupiira ezigulimu nga industry kati bw'ogezaako n'otunuulira n'amakampuni engeri gigeesulubabbye okuvujjiriramu eri amakampuni agavuddeyo okukuubira naye ate nga go geddukanyiza clubs oba ebitongole ne bivaayo nga bw'owulira kati nga kampuni ya Bull ng'ate ye yeddukanyiza football club n'owulira ekitongole nga KCCA nga kye kyeddukanyiza club URA police UPDF NEC kitongole kiriyo mu UPDF bya kikugu kati ogenda okuwulira nga ebitongole ate byandibadde biyimiridde emabega w'obuvujjirizi bwa football clubs independently nga zigenda mu nkole ya CSR aba mu partnerships oba mu sponsorships ate zijjanga ze zinnanyini football club kati ne weesanganga obuzibu bw'okuvuganya ne bulabikanga bwekubidde olubege kuba kiba kizibu okuvuganya n'ekitongole kya gavumenti ekitongole kya gavumenti ku budget zikiba kirina na biki ebyo wekanga ng'omuntu sekinoomu owulira ng'okenenuddwa nnyo era bw'owulira abantu nga Bamujibu Kasule n'owulira abantu ng'ono omukyala Jean Senninde Bukenya Dr. Lawrence Mulindwa ng'akwata mu nsawo ye n'avujjirira football club nga kyajjamu si kyekyo kinnyini kyalina okujjamu nga takola na magoba muli weebuuza n'ogamba abantu bano omutima gw'omuzannyo balina gwa kikaaki n'olaba nga ate bo banjawulo mu kwagala omuzannyo okusinga ffe abalinda ttiimu okuyingira obuyingiza ekisaawe ku maakidde oba nzijukirako n'abavira bwe baali nga bateekateeka okukyaza ttiimu ya Ethiopia juzi bwe baakiika mu mpaka eza CAF Champions League nga bawangudde league oluvannyuma lw'emyaka egisukka 20 nabagambako nze muwulidde nga tiketi babagambye nti siringi 5,000 esookerwako nsimbi ezo nnyingi by any standards nsimbi nnyingi naye nabagamba abawagizi nti nno guno gwe mukisa abavujjirira club eno gwe babawadde namwe muvujjirire ku club mugiwulire gwenno gwogenda kukwata 5,000 so nga football club etali nnyo nnene esaasaanya emitwalo egitaka wansi wa 7 buli lunaku ng'otaddeko training allowances ezo entambula y'abazanyi ebyokulya byabwe olina okuba ng'olinawo 7,000 buli lunaku ate si ku ttiimu ennene
ne ku timu enjaba yaba eri mu kibinja kyaba binywera mitwalo 7 gyo sasanya buli lunaku naye abawagizi ba Villa nagezaako batega akategaako nabo beewulire nti nno bavugirizi mukuwayo just emitwalo 5 gyokka bogerageranya njiyita gyokka sirwa kuba nti nze njiyina mu nsawo wano oba nti sente entono naye nga njagala okubawa ekifaananyi bamanye nti nno abasajja n'abakyala bano abakwata emitwalo 7 buli lunaku okuvugirira just training ey'abazannyi ojja kudda eri nga gwetaano gikulemye tokisobola gamba nti lwaki club te training kakati ennaku 3 kubanga oba okitegedde nti ennaku 3 kitegeeza obukadde 2.10 ekiba gitambulira ku tiimu eyo kakati gobanga olemeddwa emitwalo 5 nga bagikusabye omulundi gumu mu myaka 5 oba osobola okumanya n'owa ekitiibwa ekyenjawulo abasajja n'abakyala abo bavugirira tiimu ezo n'abatambulirako ensonga ne bawulira ono omukulu gundi Kasozi Deo Akik ku lwa tiimu eno ya Kitara abantu abo bayinako ekitiibwa ekyenjawulo kibayina okufuna mu society yaffe naye ng'ensonga eno ebadde etambulira ku busobozi oba obutali busobozi bwa football clubs zaffe okulemererwa to diversify income naye ate ekiremesa okudiversifyinga income ojja kwesanga kitambulira mu lujegere mu sayiko yemu kubulwa abawagizi kubanga abawagizi bano nga ojeko kubasolooza ku gate oba oliawo n'okubaguza oba mutundayoko ku bujozi bw'abazanyi olinaganze njagala kwambala kapita magambo olinagamba nze njagala kwambala kalani okero newabeerawo obusente bw'okuŋŋaanyiza naye ate abawagizi bano bw'obanga owandiika proposal ng'ogenda okufuna sponsorship okuva mu kampuni yonna abawagizi bano bw'otundayo ogamba nti nno nina abawagizi ba members oba emitwalo 5 ekisaawe kyennina kituuza abantu emitwalo 3 kitegeeza nti nno mu season emipiira gyenkyaze 15 omanya nti nno ebyamaguzi bye byotimbye mu club ya mu kisaawe kyange ojja kuba abantu wakiri emitwalo 3 bibajjo kitunulako emirundi 15 buli season abawagizi abo gambye bakulu nnyo eri football club kakati zo zino gana actually eza Europe sagala nzita na football clubs ngayita makampuni ebimu ku bintu bye gakola kati bwotunulira kampuni ya Workers Crisps engeri gye yakolamu emirimu ne tiimu ya Leicester City nga Leicester City eriawo tiimu nto Workers Crisps nayo nga kampuni nto eri mu kitundu ekya Leicester City we yasimba amakanda bo ne basalawo ne bagamba nti tukulire wamu ne kampuni ne club ne salawo ne gamba naffe neno club neno kampuni kekulire kuffe kati Crisps ezo Crisps muzimanyi batimatima buno bumonde n'obugira mubimanyi ebyo kati abawagizi ababaze okulaba omupiira Workers Crisps zino nga bazitunda mu abo abawagizi abaze okulaba omupiira bana baagala okugaayagaaya ku kantu wenjogerera bino nga Leicester City ewanguddeko ne Premier League ebungereza nga ekiiseko ne mu Champions League Workers Crisps ekozesa 11 million bags eza efulumya 11 million bags eza Crisps buli lunaku era ng'ekozesa obumonde tani 8 buli lunaku kati kuba mwakafaananya abantu b'ekitundu kye Leicester abawagizi ba Leicester City abalimi tani 8 ez'obumonde obuzunguzi ezisaasaanyizibwa oba zezikolebwako buli lunaku kampuni yatandika nga ba London Chelsea kakati eyongedde okuyingizaawo ebyafaayo ebijja ate no si mu London wokka kubanga Chelsea ye tiimu yokka mu byafaayo bya mupiira ogw'e Europe eyali ewangudde ku bikopo byonna ebya UEFA ebya club empanguzi zino zonna UEFA Super Cup zino Champions League zino Europa ate kakati bayongeddeko ne UEFA Conference League nekibanga kitegeeza nti no tiimu ya Chelsea bonno bw'osomako ku bawagizi baabwe abasinga bagamba nti Chelsea yawangudde double kino ekyokunyukira mu top 4 okukiika mu Champions League nakyo bakifudde kikopo kakati ne bateekako ne UEFA Conference League kale Enzo Maresca n'aba mu season ye esooka jasoose okwetengerera nga head coach jasoose okwetengerera nga coach wa tiimu ennene nga tiimu ya Chelsea erina ebyafaayo ebinene kati omutadde ku lukalala lwe lumu ne Ancelotti owa Liverpool kubanga naye ekikopo kye yawangudde ekya Premier League yekiwangudde mulundi gwe gusooka mu tiimu eya Liverpool ate nga yakajja ebungereza waliwo n'abatendesi abalala abalabise obulungi mu sizoni zaabwe ezisooka nga Oliver Glasner emirimu gyakoze mu tiimu y'abanafu aba Crystal Palace nga yabawangulidde ekikopo ekyasoose mu byafaayo byabwe ekikopo kyonna mu byafaayo byabwe eby'emyaka egyingira 12 kyekikopo kyokka ekyasoose mu byafaayo byabwe naye naye omulimu yagufuna mu mwaka ogwo oguwedde mu mwezi ogwokubiri ngadda mu bigere bya muzeeyi Roy Hodgson
kujja n'okuteeka n'abatendesa abalala balina bye bawangudde nga Eddie Howe olw'abanafu aba Newcastle n'Espirito Santo naye ebintu byakoze mu ttiimu ya Nottingham Forest okuddayo okukiika mu Europe newankubadde nga bagenda kukiika mu UEFA Conference League ekyo nakyo olina okumuwa credit. Andoni Rawola talabise bubi n'omulundi n'ogumu mu ttiimu y'abannaffe ba FC Bournemouth. Kale kwegamba olaba nga abatendesa abo bayinako omukululo gw'enjawulo gwe baleese. Ndowooza bayongedde n'okulabisa Ruben Amorim kuba kakati bwe kiba nga abamu ku bano abawangudde ebikopo babadde mu sizoni zaabwe ezisooka kitegeeza Ruben Amorim aba talina wakwekweka. Kati ate olwo Mikel Arteta ne siniya munne Thierry Henry yamukubyekubyemu ebituli n'agamba nti omusajja ebintu ettiimu yakonye ate neerabika nga sizoni eno yazze buzzi mabega kubanga waakiri okutuukako obutuusi ku fayino z'ekikopo kyonna ekyo nakyo kyagaanye. Kale Enzo Maresca ne ttiimu ya Chelsea ne baba nga embeera eyo gye babaddemu n'ensamba gye basambyemu. Omupiira gw'Obungereza ne bw'ogulabanga ebiseera ebisinga gulabika nnyo mu mpaka zino eza Europe gulinamuko directness eyo, gulimuko pace, gulimuko ne physicality ebiseera ebisinga ebitali nnyo mu ttiimu ezo ziri ku continent. Bw'olaba mu liigi ng'ey'Itale ate bo omupiira gwabwe guli little slower. Ekyo tekitegeeza nti nno buli ttiimu ey'Obungereza esobola okuba ey'Itale, naye bwe kiba nga ennyingo eyo ekozesiddwa bulungi eya directness, pace ne physicality bwe biba nga bikozesebwa bulungi weesanga nga buli fixture efuluma ttiimu y'Obungereza yeba eyina enkizo okuggyako nga oyinako engeri gye weeyisizza okubuuka ezo ennyingo essatu nga bwe twalabye PSG kyeyakoze ttiimu ya Arsenal. Naye ate Arsenal ekintu ekyo kyekimu kyeyakozesezza ku ttiimu ya Real Madrid era ekintu kyekimu ne Chelsea kyeyakozesezza ku ttiimu ya Real Betis, kyekintu kyekimu ne Man United kyeyakozesa ku Atletico Bilbao. Naye bw'ogezaako n'olinnyisa omupiira weekanga nga osobola bw'obanga oli outside Bungereza oba osobola okuba ttiimu y'Ebungereza, naye directness, pace ne physicality bwe bikozesebwa obulungi weesanga nga ttiimu z'oku continent zistrugglinga nnyo nga zizannya omupiira zizannya ttiimu ez'Ebungereza. Naye ate mu maaci eno wabaddewo n'obuvumu obw'enjawulo bwayoleseddwa omutendesi Enzo Maresca kubanga yabaddemu n'omusambi ali defensive minded omuyeka Moise Caicedo. Naye ate era wadde yabadde defensive minded engeri gye baharasinzeemu ttiimu ya Real Betis batuuse ekiseera nga Real Betis balabika nga abakooye era ne Moise Caicedo n'agenda mu maaso naye ne yeeteebereyoko ne ku goal okwongera okujjuuliriza bundi ye sizoni ye nti tebadde mbi. Abadde alabise bulungi nnyo Moise Caicedo mu mirimu gye gyakoze mu midfield y'abannaffe bano aba Chelsea. Agezaako ttiimu ogenda ng'agiyiga n'ogezaako okuzimba combination n'abo ababa bamwetoolodde. Naye bw'oba nga watunuuliddeko ku maaci eno nga Moise Caicedo y'alina okutuula mu mugongo ogw'abazannyi omwabadde Nuno Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto, Nicolas Jackson ne Enzo Fernandez, kyakubeeredde kyangu okulowooza nti nno wajja kubeerawo imbalance. Wandirowoozeza nti nno Moise Caicedo bw'abeerawo ne Nono Mudachi, Romeo Lavia kibaerako elito beta nti nno bw'agenda mu maaso nga bwe twamulabye ng'agenze mu maaso n'okuteeba n'ateeba. Actually ne Enzo Maresca gwe baamutadde naye mwe yandibadde nga double pivot naye n'okuteeba yateebye ate nga baateebye goal okuva mu open play. Enzo Fernandez ye yataayiza na cross nekikulaga nti nno yabadde mu advanced positions ez'ekisaawe newankubadde nga babadde ku final ate nga baba basuubidde nti nno ttiimu engeri gye yalondeddwamu yandibadde affected ne imbalance. Kati abazannyi nga Romeo Lavia, Lovikovio, Robert Sanchez ne Christopher Nkunku abazannyi abo n'okusamba abamu bayingiddemukko katonotono abalala n'okuwonako tebaakonyeeko. N'olaba nga Enzo Maresca yayolesezza obuvumu obw'enjawulo okwesiga abavubuka abo newankubadde nga yabadde alina basiniya ku bench. Goolo bbiri zaakoleddwa Cole Palmer, goolo ya Nicolas Jackson gondi ono yagibaddemu Cole Palmer neya Enzo Fernandez. Goolo endala nejja neeteebwa Jadon Sancho naye goolo yalabise bulungi nnyo ya Jadon Sancho mpozi neya Moise Caicedo nga bwe njogeddeko. Naye nga Real Betis yasoose okuteeba wabaddewo obulagajjavu mu paasi yakubiddwa Malo Gusto ne Malo Gusto yasooseeyo kapiteeni we Reece James yamusooseeyo naye alina paasi gye yakubye akasajja kagibbidde mukulu ka Isco amangu ago ne kagabira. Waliwo eddubuka eryabadde lyefudde ekyambika ku Chelsea bayita Ezalazuli lyagezaawo ne lituuka bwe byaliwadde nalyo teryapapye ne libaako erikubakyengawo ne babakola berikangaawo
okakana Philip Jorgensen ngali mukubye ennyanda ne goolo yennyini nnyini okutabiramu Robert Sanchez kyongera okulaga nti nno Enzo Maresca yabadde n'obuvumu obw'enjawulo. Jorgensen ono yayitiddwa era okolayo ne save endala kubanga Mark Bartra yabadde amukubye fimbo okuvaako ewala. Then Mauro Gusto yazzeemu era n'asuula era evvubuka Ezalzuli ly'eryagizaawo omupiira bwe lyagubye kwegamba Mauro Gusto yabadde agezaako okuwa Moise Caicedo naye Ezalzuli omupiira yagubbiddeawo mu kkubo n'ekyenga ndowooza Caicedo yasoose ne mu kyenga ne lijja ne lyetereeza bulungi ne liteekawo paasi awo ya Jone Cardoso naye Jone Cardoso goolo eyo yabadde baba kwongerako goolo yakubiri nga Chelsea tennaba kuteeba. Olowooza nti nno match eno obaoliawo either yandibaddemu goolo endala nnyingi oba yandibadde esobola okusannyalaza ttiimu ya Chelsea n'eteyongerayo nga bwe twagirabye ng'ekuba goolo nnya naye nga Mauro Gusto yabadde omupiira guno yaguliddemu era yatuuse ne bamugjayo ne baleeta kapiteeni we Reece James oluvannyuma naye nga olaba nti Chelsea game bagitandise kimpowooza ennyo babadde very slow era Enzo Maresca yakyogeddeko nti nno babadde bavubuka okunyukira mu top 4 bagenda mu celebrations ne bakisussa kati ndowooza babaddemu ekintuntu ekyo n'ekikoowukoowu n'ezi hangover na biki ne bajja mu game a little late naye era oluvannyuma bakigadde. Kati ojja kutunuulira ekiddako squad shaping ya ttiimu ya Chelsea kubanga omukulu ono abadde agezezzaako okulaba ng'azimba gyewandirabye nga first 11 naye ekyagaanya okunywera nga n'awamu mu quality erabika ebulamu kuba kakati wandirowoozeza nti Chelsea kati erinawo abazannyi baayo 7 goalkeeper Robert Sanchez, captain Reece James, number 3 Marco Correa, central defender Levi Colville, defensive midfield Romeo Lavia ne Moise Caicedo, mpozi yinza n'okuteekako Cole Palmer. Enzo Fernandez asobola okuimprovinga wakati ye na World Cup winner bw'omuteekako ne Correa yawanguddeku ku Euro mpozi ndowooza n'ani awo yali awangudde ku kikopo. Reece James yawangula ku Champions League abalala baali tebakwatanga ku kikopo kyonna mulimu 3 bokka n'olwekyo okuzimba first 11 n'ayongera ogidwa diversifying ogijja ku bungi bw'abazannyi abo omusanvu abaliwo gwe gimu ku mirimu gyagenda okukolako mu pre-season mpozi n'ogezaako okujjuza mu bifo ebirabikanga ebiyabayaba. Mbadde ntuuse ku nsonga eya Enzo Maresca going forward kubanga era omuganda bwagamba nti oguwedde teguba muka kaakati ekyokuwangula ebikopo n'okunyukira mu top 4 ate mu kifo ky'okugamba nti yenkomerero ate eyo yentandikwa kubanga amaanyi n'obukujjukujju n'obukugu bw'okozesezza okutuuka awo ate kimanyi nti nno olina okubusussaamu sizoni eddako kati awo olina okutunuulira shape ya squad bw'obanga okyalina abazannyi 7 bokka awo waba wakyaliwo ebibuuzo birina okugenda ne ku bazannyi abali mu bwazike both abo Chelsea beyeeyazise n'abo beeyazise ebbali bwe kiba nga Robert Sanchez goolo ye ebulamu sigaana wakati awo abadde alinako ne assist z'akoze oluusi nakuba paasi y'empanvu alinako goolo Cole Palmer gye yateeba ennungi ennyo naye move yatandika Robert Sanchez nakuba paasi empanvu over the top gondi Nicholas Jackson najja n'asetingira Cole Palmer omupiira n'agukuba on the volley ne gugenda ne gunywa tekiniki yali nnungi nnyo wano bwe mbyogerako biwulikikanga ebyangu naye olabanga awakyaliwo ebyetaagisa kakati awalina okukolebwawo analysis Wile Caballero yali goalkeeper ate nga ye mumyuka Enzo Maresca nga coach owa ttiimu ya Chelsea okudda kwa Kepa Arrizabalaga kuli kutya talabise bubi mu ttiimu ya FC Bournemouth bwadda atuuza Robert Sanchez olwo Philip Jorgensen nga ye yewangulidde UEFA Conference League kati awo ebibuuzo birina okubeerawo bano bagondi bakizawo disasi simanyi oba ataddewo obujulizi obumala gye baamwazika mu Aston Villa nti asobola okudda kyekimu Renato Veiga abadde baamwazika mu ttiimu ya Juventus eri bakiise mu Champions League oba kinakkirizibwa awo tulinze Raheem Sterling tataddewo obujulizi bumala mulimu gw'abadde akola mu ttiimu ya Arsenal sinnamanya lwaki Enzo Maresca akyalemeddwa okukamula omupiira omutuufu mu Joao Felix baamwazika mu AC Milan. Waliwo omulenzi omuto mu Brazil myaka 2 Andre Santos Nascimento azanyira mu Strasbourg omulenzi ono yatiddwa ku ttiimu y'eggwanga erya Brazil mu squad yasoose ey'omutendesi Carlo Ancelotti kitegeeza alinako naye kyabuuza oyo ogenda kumulowoozaako otya kati ebyo nabyo ebibuuzo biri awo bw'ova ku bibuuzo ebyo
team okujongera shape kubanga okubeera ne group of stars kimu okugifuula team nakyo kirala abazanyinga Christopher Nkunku ne Jao Felix balemereddwa kuki okusindiikiriza Nicholas Jackson nga mwendaye ejjudde okudiibuuda emikisa kati nekyo ekibuuzo kiri awo ye Pedro Neto ne Madueke bebaani baagala kweyisanga Damien Duff ne Arjen Robben bwe twabalabakaawo ng'ekyo tekinnaba kugguka kakati bw'ova ku ekyo ekibuuzo oba olina okwebuuza ku Chelsea ebyafaayo byayo tubadde tugiraba ng'ebeera n'abasambi kumpi babeeranga bacuba nga ne bwebanga tebalina coach oba coach najjanga mupya nga bwe twalaba Antonio Conte bwe yabawangulira ekikopo yabawanguza ekikopo kya Premier League kiba kyasembyeyo okuwangula 2017 yali yazze season y'esooka ne Jose Mourinho yabakwata mu season y'esooka n'atwala ekikopo kakati ebyo byonna bijja mu ngeri ya squad building Nigeria Mike Menaro eyakolanga omulimu gw'okurekrutinga abazanyi ng'osobola okulaba Frank Lampard akuba akawerekera naye ate mu kaseera ke kamu ne bagula Michel Barak mu kaseera ke kamu ne Deco Anderson de Souza nga naye waali bw'obanga ojjukira squad ya Chelsea ya 2009 bw'obanga oyina namba 2 Jose Bosingwa 2 ng'agikuba bulungi naye ate ne Branislav Ivanovic aba waali ne Paulo Renato Ferreira naye aba waali bw'obeera ne namba 9 Nicolas Anelka ate ne Didier Drogba waali ne Salomon Kalou waali era tewaliwo na mulundi nagumu Salomon Kalou mwe yakulembereramu 9 ng'agirimu yekka era ebiseera ebisinga nga bamukubirako ekikubiro bwe kitaba kya Anelka kibeera kya Drogba ebiseera ebisinga yabeeranga Drogba kati ate ng'abo bonna bakyali awo ate 2010 Fernando Torres n'ava mu Liverpool n'abeegattako tuba tuli awo nga Andriy Shevchenko eyo Chelsea etunuulidde Nicholas Jackson nga tewaliwo n'amusindiikiriza ye Chelsea kyeyo kati ebibuuzo ebyo birina okubuuzibwa nga ne answers we ziddibwamu kubanga ye Chelsea gye twali tulabyeko ate kijja kubeera kizibu Chelsea okwebalama ebyafaayo kubanga ebyafaayo yennyini yebyekoledde going forward bagenda kikola batya kakati bye bimu ku bibuuzo ebyo Enzo Maresca emikyomo nga giyitingana egy'okuwangula ebikopo n'okunyukira mu top 4 kukiika mu Champions League kyolowooza nti nno Chelsea ejja kutunula ku season eno egirabe nga successful season olw'ebyo bye batuuseeko kakati ekisigadde kwe kutunuulira going forward ogenda kweyisa otya enkyukakyuka mu luzannya oluddirira olw'akamalirizo semifinals kino nno ekiwandiiko kivudde mu Bwakabaka bwa Buganda muto wange Issa Batyayambadde Kimbugu yakakinsindiikira agamba balamusizza baweereza bannange era mbayozaayoza okutuuka ku mutendera ogwa semifinal olw'empuliziganya ennungi wakati w'olukiiko oluteekateeka emipiira gy'ebika ne ttiimu oluzannya lw'ebika olubadde olw'okuzannyibwa nga 31 ku lw'omukaaga luno lukyusiddwa era lujja kuzannyibwa nga 1 ogw'omukaaga ku Sande ku kisaawe ewankulukuku obudde n'ekisaawe tebikyuse okujjako olunaku kino kisobozese bannabyamizannyo okulaba ku Uganda Cup Final n'amaliza ng'agamba nti Ssaabasajja awangaale ye mukulu Katamba Gerard omuwandiisi w'olukiiko oluddukanya emipiira egy'ebika eby'Abaganda kiwandiiko ekyo kyemaliriza nakyo tunaawuliziganya ate olw'enkya twogereko ku maaniyo gye yagenze yafunyeyo ka holiday package eyo mu Asia ne basooka bagibalagaza omupiira goolo emu ku bwereere ndowooza Amorim anoonya bakugobera banne kati katulinde tulabe ekyo tujja kyogerako enkya ne Arsenal okuba nti nno yafunye top scorer Kai Havertz nga taweza goolo 10 omulundi ogusoose omuzannyi wa Arsenal okulemwa okufunayo omuzannyi ateeba goolo ezisukka mu 10 okuva 1924 naye basoose okusonjola basoose midfielder ate nga season eno bateebye goolo 69 emabegako wali bateeba goolo 91 n'emabegako wali ne bateeba goolo 88 kitegeeza goolo zakkiridde nga top scorer waabwe alina goolo 9 omulundi ogusoose okuva 1924 Arsenal obutafuna musambi ateeba goolo ziwera 10 na kusukka naye wandirowoozeza nti n'ennyonta ya namba 9 gwe banditandikiddeko basoosekedde ku midfielder kuzzaawo ekifo kya Jorginho ate nga Jorginho tabadde ku first 11 abadde ava ku katebe kakati awo United ne Arsenal tujja zikwatako olw'enkya nze Romance David awangaale Omuteregga.